Ekisande kyagala kutambula kyokka kyebowa kigenda n'omukisa bayita babiri bayita babiri kakati Faaza ajjewo embeera egamba nti omukyalo ono tamumanyi otegedde mu butonde abantu abasobola okugula poloti nga abantu babiri abamwamina muki wa Faruku bwe ntunuulira ebintu bya Faaza engeri embigobereddemu nga bibadde bitambula Faaza ekimusumbwa kiri ekintu eki yakwata mu ebbaala kubona webbaala ye muzannyo gwe bwe nkulaga listi y'abantu waneno babadde nabo bangi nga balina mu buliri bibino waneno mbirabye wana abana babisuddesuddeyo dda waneno omukyalo omulaba yeyagala bweyagazi muno Patrico wano waliwo abasajja Patrico olomulabye Patrico mujuka uyo atudde ne mu ntebe alannamye ne tuvaako awo ono lwasi okitegeera kati ninyo mawa oyo mukazi tomumanyi olaba ng'okkiira Masaka ng'okkiira Munyoro ku safari olaba akabaala akalwano ku safari wennyini kabaala kali awo bayimbi wangi babeera laba kati bino ebintu honorable abali mu kyalo balwasa waliba honorable nga bali mu parliament nga mu kyalo oyo mwebali omanyi Munyendo ng'okkiira Munyendo bwoti ku safari akabaala kali wano ayina akabaala awo Munyendo katukotuuka Munyendo ng'okkiira Munyendo bwoti wali balero bagita safari akaduka ake katudde mu lodge zibe tusalamu ku safari za Muganda Sekyewa yetonde okiwulira yetonde mawe muntu asala okwetonda wetonde akayetonde mawe wetonde sebo nabemu abetonde akoze eki anti mawa okutandika okulengeza abantu abakulu ffe bakakensa abantu ababuzibwako abantu ab'ensonga n'agamba mbu ye yategeera mbu ffe tetutegeera asooka twetondera okukola pulogulaamu eno mawa wetonde naye ngenda kwetondera abasajja bano olw'ekyembagambye obagambye eki kubanga mbagambye ekintu kyebali mbagambye nti tebategeera naye nga abalabi bonna abatulaba mukimanyi mirungi nti nze esinga wano okujeregana okuvumwa naye abasajja bano mbetondedde engeri gyembati obuddemu abasajja tubadde tukubaganya birowoozo neŋŋamba tibatera okuyitawo kati ate ndikimanyiza naye bagamba mawa bakuvuma nnyo katutandike salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mbalamusiza mwenna wonna wosinzire okubeera nga otulaba yenze Sakozi Faruku tuyingiddewo mukati ne baganda baffe tubere nga tumenyamenya ensonga z'otategedde wabadde bize tewategedde bintu nga bwe bitambula tuli powered by Sozo yagamba oba olina ebyawako ebyomunyungu obikoye bimuwe Tax Connect Group of Company webale okusaabaliza emaali okugijja ettaki ne bagikuba e Kampala ne Dynafarm weeri nnyo so baganda bange njagala tutandike mukakane tutandike bulungi nnyo naye nga olunaku lwa leero njagala obagamba nti tulina akanyomero ke twatandiseewo David owulira waliwo akanyomero ke tugenda okubeera ke tutandika bakayita yola cash mukati kitegeera kali powered by Sozo yola cash mukati mbabuuze ekibuuzo akitta emitwalo 2 neba audience baba baagala basobola okujja ku set kiryoke ekibuuza ajja kitubuuza nga ngenda kibuuza mulyoke ekyo omusajja akola research agenda tulyako sente tutandikira wano tutandikirako ekyo kibuuzo kyoleese okiraba era ono omusajja wa research sente zimuwe buwi kuba ezo sente aziridde bwomu zigenda zirinnya oba ziri atya gwe totegeera aba yakikozeeko research ono mukola research kati woozirya ngenda kwongerako 15 zangu yekola nja ziryanga tugenda okola sente zino ekibuuzo wekigaana zikula next week nga zidabolinga kikwatagana ku property ozibeerawo wano zikuweerawo kati ekibuuzo kyansoba kikwatagana ku property byonna ezo alonziridde ezo jeno anti kiyinza okuba ekyensi kiyinza okuba kikwatagana ku property ye eya Sozo olyoke n'akanyomero ako
akanyomero sikainaako buzibu kubanga ekisookera ddala omuntu yennyini anti omusambi w'omupiira bamulagira omupiira nga ayambala mujoozi so n'ensonga eyo ensonga lwakigambye nti akabonero ako akanyomero ke wataddewo sikainaako buzibu bwonna kukinaba kyetaagisa n'abodiyensi tekina buzibu ekibuuzo kasono okibuuza ne bakiddamu basobola okujja nabo ne babeera paati amannya nga bulijjo nze Mawa Haruna omulungamya w'eggwanga era asinga wano okutyankalanya puroguramu eno olw'okutegeera kwange abamu baba tebategedde byenjogera ne balowooza nti mbavuma namusa nnyo ku bantu bonna abatulaba abazze batugoberera ku puroguramu yaffe eno timwebale nnyo okutugoberera akajoozi kano kenyambadde siddeoza tekijja kuyisa bubi okalabye kano akamafuta estate management mafuta estate management bazze okutaasa bannayuganda abali ku KYEEYO wanjitagala oli ebintu nga situtegeera gye bivudde woba walina akasendeko sebo otandise kwambala mafuta omuntu mafuta estate management yeriwa ng'okimanyi bulungi nti Ronaldo bw'afuna gundi nemwambaza ekola TV oba ekola Mercedes Benz tekiba kibi so kakati nange mafuta yanyambaza akajoozi kano era mulaba bwennekedde obulungi tujja kutegeera byakola tujja bbe babuulira babuuzaako ne mbakulisaayo mu wiiki nga bwe badde etambula ne mbagamba mujebaleko mwabale kubanga mutulaba mumbozi mukati abatufolowinga mwenna muli bakabi kyemukola kirungi nyonze Duncan mumbozi mukati ampozi nja kutumirako bachali bange Ruth ne Prosa bali Canada ntumireko ne Orgetake ntumireko ne mchala Farida owa mafuta estate management mugenti we bali kutusa buwereza eri bana Uganda kujjako Faruku nawe nenkwebaza okubanga oli mumbasajja nga bano abali wano nobango batuuza wamu ne mba muteesa emboozi no kyemukola kyakete kuli no mwangu asooka eri munoonyereza anoonyereza mu byensi n'ebyobwengula oyo tategeera ddako ono muganda wange ye ndowooza olumu ebulaabulamu ate noleeta noono yatandise okwambala engoye ezitali ngule ze bamuwa obuwi naye nga kyakola kyakabi nnyo pozi amanya nga bulijjo sakansubuga nambemu nanga akajoozi kenyambadde banaite mukabuusa amaaso kano kahamu hamu oli azimba ekisaawe kyenna kivubo oyo gijja batugalumu omusajja oli asaliddeko nnyo ku basuubuzi ku bizimbe kati wetwambala kajoozi ke nabukeera nalaba bamutotera weebale nnyo nabukeera olaba yagenze kumenya amaduuka g'abasuubuzi yakunyonyola mujoozi wa David anyonyole naye omukozi bubi pozi bannange ntumirako ku mukyala gwe bayita Joweria Shapiro ne Alafa Naluoga mbatumiddeko nnyo David wanji bawa abadde ina kyagamba leo nakunozala kwanjula bintu nange nenkofira gimula si abasiraamu ayi nenkofira y'abafumbi y'abachefu era nga lero nze nkiikiridde abafumbi bajaluna ku lunch box ekabowa aje natereddeyo branch yenkofira kabowa abantu bekabowa bonna abaliranyeewo olaba omusajja yambadde enkofira nettaawo nga lyeru nga nekanekanye simulalu ajaluna atereddewo lunch box ekabowaawo mbabuuzaako nembeebaza emirimu gye mukola n'okutwala obudde bwaffe okubanga mukyatulaba nenjana okubeebaza nti buli muntu yenna gyali eyo buli kyokola kyongeremu amaanyi wali muntu agenda kujja kuwa ssente gumenya oteekeddwa okubanga weefaako Faruku naawe nenkwebaza okuba nti negwaha kutaka kyotayitamu naye kyokola kyamaanyi okubanga otula ku basajja ngano bagamba nti oli ennamba emu ngebakeberendaga muntu siri eririko kitegeeza omuntu weego gwaguliko ekikyamu naye ngaokubanga ojja osobola n'obatuuza ne bagamba nti oli ye Faruku ono mwana muto naye oba basereze ezimubuze oba kiki entondo zimufuukidde entondo ate oteekera okunoonya ssente muganda kuba ekikwata kikkedde ekikwata ky'obwavu kibi nnyo naye ze entondo zoyolezo lisaaki njogera oyogera njagala kutumirako otandise otunywako Faruku njagala kutumirako omusajja ono bamuyita Asaniyiga ono muganda wa Jaluuna ali London omusajja ono yagambye mbu Faruku wabikulaga mbu atuula ali waka mu ddiiro ly'e London atera ku screen nene gaggadde ne balabira okwo
ye talabira ku ssimu ng'ono namba emu atega ati so ekintu ekyanyongedde okulaga nti ng'ogijjawa zino ez'omubbaala kintu ekyayongedde okundaga ti ebintu bye tukola by'amaanyi era abantu bangi babiraba so mukulu wasaniiga nkutumiddeko gendako mu nsi nimbyengula bonna be bamu weeyanjule muganda amanya Ali Faruku nga bulijjo nze nno tujja kutuusa nze muganda wange ndoza nze ne muganda wange Duncan ffe tunafuna pa sponsor naye olyayina tekira buzibu ava okulanga mafuta ngamba Duncan ava okulanga mafuta ekirabe kati nze ali ku mafuta wandike mu olukwe nze nno Faruku nja kutumira abantu bonna abeewaayo obudde bwabwe ne bagula kaddata ne bala programu eno njala kutumirako abantu b'ebbendo b'enderi e Masaka ebijambya gye bitukosezza ennyo mukama nsaba ayongera obbagumya abawe omutima omugumu katandisi ekyokubiri njala kutumirako omukyala bamuyita Namubiru Miriamu ali awo David gweyogera yangowa abantu bonna njagala kutumira ab'Enansana ab'Emakindye bonna bala programu eno mwebale nnyo okubeerako mwongere okulaba programu eno baganda bange mwebale nnyo mwebalire ddala ndowooza tutandike n'akanyomero oba tusooke tukasukira amaloboozi akanyomero kanajja ndowooza nga tugenda ku mulamwa tusooke emboozi kakati baganda bange njagala tutonge ndowooza n'emboozi ya Faaza emboozi ya Faaza mwagirabye Faaza weeranda ne bamuyita bakulu mpaji alina omukyala we bamuyita Nakayiza okitegeera mbu mukyala we Faaza agamba nti oli yali maidi we yali mukozi we yali muki kati ebintu bya Faaza byannemye otegeera Faruku kutandikireyo ebintu bya Faaza wabirabye Faaza namulabye naye Faruku omanyi enseena abantu beetaaga ndowooza okwongera okwekennenya ebintu bye bakola kati bannabikola Faaza asibuka mu Bungereza ali Bungereza kakati nalabye omukyalo oyo Faaza nga amawulire nga gagamba Faaza yawa ssente omukyalo ono agule poloti era amawulire nga gagamba nti Faaza yagamba yasindika milioni 9.6 omukyala yagamba receiving milioni 9 naye nga sinagenda mu bino byonna ekinyuzi kiri wano ku nnyumba Faaza agamba yawa omukyalo ono azimbe ennyumba era yagamba agule poloti era Faaza agamba omukyalo ono abadde mukozi we maid omukyala ye navayo n'agamba ono Faaza muntu wange otegedde tuwe tuyina enkolagana ekyama esinga ku ya bulijjo abantu gye bakola ki gye bamanyi so nze songa yange nentono nnyo ku kintu kya Faaza ono bw'obanga oli muntu wa Katonda nga bwe tugamba nti abafaatha munne tebawasa tebeerigomba ate ng'omukyala agamba Faaza abadde muntu abadde basinkana bifo nga bizibrovadi e Masaka ebifo zirogi ziwa Nabugabo njagala kwogera nnyo ku Brovadi kubanga Nabugabo omuntu ayinza obuteerigomberayo ku Brovadi hotel yajja tu Brovadi e Masaka tegeeza badde n'enkolagana ey'omunda naye omukyala agamba omusajja ono simuzaalanga mwana naye ogundi LC chairman agamba nti omukyala ono ye gwamanyi ng'omuki ng'omutuuze ku kitundu so Faaza yavudde yewakana omukyalo ono naye nze Faaza ono mugamba abantu bonna kino kigenda okuyiga eri abantu bonna abasibuka ebweru w'eggwanga nga bagenze ne bakola akasente kaabwe nga bakowereza abantu abali eno mu mawanga gye bavudde okubayambako okukola ebintu bannaye kiki ekikulesaawo abooluganda lwo n'otandika okukombooza abantu Faaza ye agamba omukazi anamwewakana naye saawo zino bwe yagenze mu kooti ate omusango yaguwadde muganda we Walukagga yaba agenda alopa omusango mu kooti ffe twebuuza Faaza aba yeewakana omukazi ono nga si muntu we lwaki mu kusooka luli teyawa Walukagga genda n'amuzimbira oba n'amugulira poloti ebintu byonna biraga nti Faaza ayina enkolagana ey'amaanyi ono mukyala we so alabika amaze n'azuula nti omukyala ono ayina ebintu byakola kuba ebifaananyi byadde biraga nti omukyala ono alabika mukyakaze bano baganda baffe balwasa bapepeya nabo n'abalala bafaanagana ngaabo otegedde so kitegeeza omukyalo ono mukyakaze kati Faaza bwe yamaze okutegeera omukyalo ono byakola emabega oba behind the scene nakakasa nti omuntu ono si mutuufu so nayagala amuggyeko ebintu bye naye agenza okubijjako ate nga gwayagala okubijjako ebintu ate ye mulabufu nnyo ngende wa David ensonga za Nakayiza ne bakulu mpaji Faaza ng'oziraba otya kuba ensonga za bannaddiini nazo bannaddiini batufuukidde bannaddiini twakamaliriza mangi anti bannaddiini bwana Faruku
ng'oggyeko ekikoba nti bannaddiini manye nabo bantu nga ffe kaakati kyesijja kulumiriza nnyo wakati w'abantu bano ababiri nti babaagalana oba tebaagalana wayinza okuba nga Faaza oyinza okolagana muno kati nnyo nti Faaza ono yayagadde okuggyayo ebintu bye kwadde ng'asindika akasente omukyalo n'amugulira ebintu kati ayinza okuba nga yatuse cyane neyeekengeramu konze nga ku ndowooza yange nayagala aggyeyo ebintu bye omukyala alaba agala kusigala mu bbanga kati ng'omukyala ekitegeeza okumusigaza nga akyavuga ebintu bye bwaba kyalina enkolagana kugamba nti badde baagalana naye ayinza okuba nga bati baagalana ekyo sikiiraako nnyo bukafu ne bayinza okuba bati baagalana anti omukyala ye agamba ate yeyo munaddiini agamba si mukyala we kakati wakati awo omuntu amanya ekituufu mutonzi waabwe ffenna tuli ku byambu ebyokwagalana amanye ekituufu ye Katonda yekka naye bino ebisigadde bye ebya ssente se omukyala badde azirisiivinga kati obuzibu bwe buli kati omutalo lwa byanfuna lwe luba lusewo essaawa ye nga nonakuleta biri byakwagalana simanyi nze ndi bba oli bba wange ndi mukyala we kati essaawa yo kyali mu ddiiro lutalo lwa byanfuna nze kyendowooza naye nze nandowooza nti nga wali nti munnaddiini adde asooka n'ava mu bintu bino n'ava mu mawulire kubanga munnaddiini eddiini gyalimu ginzikiririzaamu kiweebuula bannaddiini abalala kiweebuula abagoberezi bennyininyini abamugoberera kugabala aliko okumenyeka empita n'agamba nti omusumba waffe ebintu bye nga bigenda anti kaakati ebintu nga bigekirandiragiza okutegeera nti ategera okusobola okuyita omukyalo ono baye munyini okwesula n'akomawo eno basooka ne bakatula mu nsonga ezo ne bakka nti ebintu bino mbadde mbyagala bikyuke bidde mu mannya gange naye kati ke batuusaawo singa munnaddiini ono anaabanga yali yeebase ku mukyalo ono ebintu ayinza okuba omukazi yagambye ebifaananyi weebiri vidiyo weeziri nga beerigomba vidiyo nakiwulidde ng'akyogera naye ndowooza okakasa tubale kuleta vidiyo ng'azireese naye kyenyinza okugamba omukyalo oyo nti munnaddiini ono bambi naye muntu nga gweobanga wadde okikakasa nti mwali mwagalana nga ne vidiyo ezo ziina tusaa tozireeta zireke nambemu omukyala agamba mu kumiitinga Faaza yamugamba nti bamugoba mu seminare okitegeera Faaza kati ya mu miitinga nga atali muki era yakitegedde butegeezi nti ono bulijjo Faaza kati Faaza yasooka kulimba nti ki si Faaza bakulu mpaji ye Faaza omukyala yenna kayiza amanya gonna gawano baana bandaya nakalama naye ekisinga obubi ekisinza okuttattana eggwanga lino kwe kufuna abafaaza oba abakulembeze b'amadiini oba abantu abakola buli kimu we bakikolera nga bakibogwe amasakalamentu mu bakatuliki gali 7 ku masakalamentu ago erimu ku go waliwo li bayita olodiini era no lisakalamentu abalisoma mwe mubeera abasisita omubeera abafaaza omubeera abapaapa n'abalala bagwa mu kkowa eryo baba basazeewo okuweereza Katonda mu bakatuliki gyendi ng'era basazeewo ebyensi okubyesonyiwa okubyeresa abantu abo nno babeera balamu ne baba basaddaasa busaddaasa okweresa ebintu ebyo ne bagamba nti babivuddeko naye okuddira olwaleero Faaza kambuuza ekibuuzo Faaza oyo ne mbwa Faaza bwe mu bantu bonna be yalondawo okulaba abalina omugulira ebintu by'okubeerawo ye mukyala Nakayiza akole mu bbaala yali mukozi we kakati talina bbaala ayine bbaala Nakayiza ye ayine bbaala era bamiitinga kabeeyo meeting point eri bbaala Nakayiza akola mu bbaala era okusisinkana ne Nakayiza basinkana mu bbaala ndowooza okusisinkana bakulu mpaji basisinkana ku meeting point eyo bbaala kakati Faaza ng'onoonya kukolera ebintu byo ogenda ku bbaala Faaza oyo yenna mu bantu bonna abaliwo mu bakatuliki waliwo babwana mukulu baani ayina kuwa Nakayiza omu bbaala okumugulira enju kitegeeza waliwo akakodyo akalala akaliwa Faaza aleme twekalizaamu ebintu ebyekisiru kati ebyatuuse okuwaaba nga yagyeyo muganda we Walukagga naye mu bintu ate luli teyaliwo kitegeeza omukwano gwabikka Faaza n'akola amawano oba ebikolobero ebitakkirizibwa kyova alaba yakola emisango ng'eno omulundi gumu yalimba oleka ng'okwayiriza n'okulimba tteeka ly'abakatuliki okiwulira etteeka lyennyini era olodiini n'alimenya n'ayenda era emeya tteeka ddala toyendanga ku mukyala w'abandi kuba yasigula musigule naye yamenya tteeka ddala
kakati nomenya amateeka ngana mu mateeka omusanvu 10 ng'omenyeemu amateeka ameka ana kakati Faaza oyo njagala ombuulire olwaleero Faaza oyo ayimirira atya katuuti n'agamba mbu ate oli takyalina kyatugamba olw'ensonga yayenda ekyo kye kisooka okuyenda kwe nokumuziba n'amaaso n'awaayo ebintu kati ayayana lwa bintu kubanga waliwo abantu bangi ababeera mu bigo mu makereziya abasobola okukolera Faaza ebintu ebyo omuyambako okugula poloti eyo omuzimbira nga abantu abatosobola na kwefuula newasindikira Faaza munne newasindikira omusisitangulira wano baali badde basobola obigwa nebituukawo nawe oluganda mulimba nnyo ekitagambika era nze senga anti nze lwayo nsosa okulaba Faaza mu mawulire ga Bukedde aga leero ogalaba wensosa okulaba Faaza ng'akutta omukazi bw'atyo sikirabangako yono Faaza ng'akutta omukyala bw'atyo Faaza kika kyono kakati njagala mbulire Faaza oyo akwata omukyala bw'atyo squeeze ddala wanno n'ogamba mbu ate yali mukozi kyono wasematimba tujogedde ono Faaza era nze bannaye ngenda kusaba bekikwatako Lubaga n'abalala abagwa mu Koweri wemba mulonda abafaaza kati ate muteekewo n'akasengejja ak'amaanyi mulonde ku bantu abali mwesa yali yagoberwa mu musimina agobwangako akyali Faaza era bakakasiza nti ki kangende wa mawa ensonga ziraba Faaza omulabye Faaza alina ekyana ate agamba nti ono yali mukozi we naye enkutte gyamukwatamu ekizibu kyetufunye oba kyenfunye kya muganda wange oli owa research ankoze bubi nnyo ku mulamwa guno kubanga mbadde mmanyi ti research ya Faaza ate kubanga yamaze dde okumanya engeri egyali mukozi wa research ti Faaza ddala Faaza kubanga abantu asookera enja waliwo n'omuvubukawo buloka ndefe twamukazaako lyaki lya Faaza kakati Faaza oyo abadde bweru ng'ayina ekkanisa ayina egundi gy'aweerezaamu ekyaki musomesa e London ebungereza musomesa Faaza wakyabuuza nti eri ebungereza gyali wewali kyaki wewali kyaki gy'abeeramu era abeera n'abazungu bw'abanga abeera n'abazungu ayina kyaki ng'era ddala Faaza kubanga waliwo abeeyita bafaaza waliwo abantu abeeyita Faaza ddala nga siki nga si Faaza naye n'akyetuuma kubanga nga bw'oyo omuntu asobola ndi nnamba emu naye labanza omuzibe nali mbuuza omusajja yaŋŋamba nti ne mu kyaki mulimu nnamba emu naŋŋamba buli kintu kirina nnamba emu akawunga ka muwogo kalina nnamba emu naŋŋamba ag'amazzi g'olaba agakulukuta mulimu nnamba emu kakati naŋŋamba nti kakati oyo musajja agandi nnamba emu mu kyaki oba nnamba emu kakati bafa abantu bangi abafaanana bwe bati oli n'agamba ndi Faaza naye ng'ebikolwa si byaki si bya Faaza kakati nga tudda ku ky'omuwala abakazi abasinga ddala mutuufu tebatera nnyo okwewaayiriza abakazi abo ne bwolaba oluusi baba ono omusajja gwe bataagala ono anyunyusa eggwanga ne bwolaba bateeka oluusi mu bifo ebimu nti si bayaaye nnyo nti abakazi abo ebiseera ebisinga tebalimba tibayaaye nnyo omukazi talimba kati Faaza ateeka okuba nga ye yatuuse ekiseera n'ayagala omukazi ono amute naye omukazi n'alowooza ebbanga lyonna lyakoleredde wabaddewo ng'aweereza ssente bwe baleeta yo omute butuuzi agende ekinsanyuddemu kiri kimu nti bano ab'amafuta bano boolaba ebyo bazze okulwanyisa yes bazze kulwanyisa anti abantu ababeera ebweru baweereza abantu ssente zaabwe wuliriza baweereza ssente zaabwe ne baziweereza abantu ng'abo ne bazikola ki ne bazinyaga ne beefuula kati awo nsonyiwa naye ndabye nga kagwamu kwe kukaleeta baba mujja kulowooza nnyo nti yalidde ne kwe kukaleeta nga ndaba kagwamu kubanga oli yaweereza ssente wuliriza oli yaleeta ssente n'aziwa ono ate ye ne yeefuula naga nti ssebo nze tomperezanga kuki anti poloti yamusindikira ssente zaggula poloti ono n'ateekako nti bagiguze babiri kaakati ye yali ayagala akola atya yali ayagala ye aleme kubaako waagwa kubanga ye nyini yakola omulimu gw'okunoonya ono mukozi we mukazi we ate wa mukazi we zegambye abakazi tebakola ki tebalimba ekirala walukagga ati yavudde kuba tulina walukagga walukagga oli omuganda we kabanga kati waliwo agambye wano walukagga lwaki teyavaayo ku luli naye buli lwoba mu bizibu osobola nga ndi mu bizibu
naye nga tebamanyi bulijjo nti nkolagana naawe bagenda olaba nga ate ku poliisi ozze baga nti ono bulijjo muganda we ebintu ogenda olaba nga Duncan azze namba emu azze so ebyo ebintu byegamba nti lwaki guno teavaayo luli muntu abeera mu buzibu afuna akola ki amuyamba. Duncan emboozi ya Faaza gw'olaba ki gwe kikyolaba ekituufu beeswaza kyekigenda mu maaso omukazi oba alinda kijja kutuuka okusaasira bonna Faaza babadde akulembera nti bonna wadde abakulembera naye tabalabamu bwenkanya na bwerufu kyenva yakwata n'ava mu kyaki naye agenda mu bbaala akolagane n'ow'ebbaala okitegeera Faaza atyoboose nnyo wa Faruku bwe ntunuulira ebintu bya Faaza engeri gye mbigobereddemu nga bibadde bitambula Faaza ekimusumbwa kiri ekintu eki yakwata muwebbaala kubona ow'ebbaala ye muzannyo gwe bwe nkulaga lisiti y'abantu waneno babadde nabo bangi nga balina mu buliri bibino waneno mbirabye wana abaana babisuddesuddeyo dda waneno omukyalo omulaba yeyagala bweyagazi muno Patrico wano waliwo abasajja Patrico era omulabye Patrico mujuka wuyo atudde ne mu ntebe alannamye ne tuvaako awo ono lwasi okitegeera kati wangi oyo omukazi tomumanyi olaba ng'okkiira e Masaka ng'okkiira mu Nnyero ku safari olaba akabaala akalwano ku safari wennyini kabaala kali awo bayimbi wangi babeera lwaba kati bino ebintu honorable abali mu kyalo balwasa waliba honorable nga bali mu parliament nga mu kyalo oyo mwebali omanyi mu Nnyendo ng'okkiira mu Nnyendo bwoti ku safari akabaala kali wano nkugambe ng'okkiira mu Nnyendo akabaala walimu ng'okyali bakuba patuliko one ba honorable ifana nga bijja kujjaga omwebali ojja kubalaba okitegeera eriko ndabako Patrico ndabako ono olwasa ndabako abantu bangi nnyo bonna mbalabako waneeno ng'abamu batudde na mu ntebe abamu ng'alina mukwala buliri so nti Faaza kyeyingiramu kyeyataategeera naye ng'ayingira mu ngatto embi mu budde obubi naye kino kyeba kyakulabirako kya Faruku nti ne bw'oba oli ku kyeyo ng'oli mu kukola ne bw'oba oyina sente zoyaga okuweereza sunsulamu abantu boziweereza okitegeera kuba kati Faaza saawa zino ekimusumbwa munaye tuyinza omumunenya nti yakwatamu nga teyakola ki nga teyakwatamu naye ng'oli amunyumira bunyumizi okitegeera naye kisinzira muntu ki bwerufu ki bw'ayina ku sente zogenda okukola ki kumuweereza so Faaza buno busente butono mu milioni 9 ku Faaza naye nyumba otunulira amaka gano omukazi gatwala flat number andi no omukazi waggulu yayongerako okitegeera wansi omusajja akola ki yazimbawo naye munjogerenya ng'oli Faaza muganda wange waliwo ekintu kyoyinza okwerekereza Faruku olaba Faruku awo oli kuba tulina omuntu yali atuleete wano akalango naye nga mufere n'ogamba nga bakuwa sente nnyingi no bali bakuwa milioni 9 n'ogamba sijja kukwata milioni 9 kuddisa abantu bange benkola ki bempeereza waliwo ebintu ebimu byewerekereza kati nga Faaza n'ogamba nti kino ekintu kijja kunkubyamu ebituli eri abantu abo bempeereza naye mumuloka nti erekereze nkikole ki nkiveeko kuba kati saawa zino omukazi ono taswala kuba teri mukazi wa bbaala aswala okitegeera kati Faaza saawa zino gw'oswala abantu balinsa okukubamu ebituli olwa sente ntono sente tukola nkole Faruku wate singa kale wazimbamu nnyumba naye gwe wanisisuza okaaba naye kati saawa zino erinnya oli mukwonooneka teri muntu akyakuwa kitiibwa kati ani gwogenda okusaako omukono munkugasi ng'akola mu bikolwa nga bino so Faaza kuba essimu oba walukage yakulembedde mukube essimu mutereeze ebintu mukiveeko mubijje ne mawulire waliwo abagamba nti omukyalo ono tamulinamu mwana kitegeeza asobola okgenda omukyalo asobola okuva mu bintu by'omusajja kuba tewali kibagatta kiri awo tebafumbiriganya anti Faruku kati ekizibu ekiriwo omukyalo ntajja kumala gagenda olw'ensonga zino wammanga poloti eyagulibwa eraga nti bannannyini baayo bali abantu babiri era kuliko omukyala n'omwami nga bannannyini poloti ekyokubiri Faaza ono era nziramu omunenya bwe wawaayo ssente zo baggulire poloti tebakuweerezako kopi ya ndagaano ontegedde kuba nsuubira abantu bonna era Faruku bw'oba olina abantu bokolagana nabo aba ayagala obujulizi obukakasa nti ekintu kyagambye okukola okikoze eki okikoze omukazi endagaano z'alaga eziriko ye ne Faaza nga bannannyini poloti eri omukazi yamuweerezako kopi eraga nti poloti yagulibwa abantu babiri kitegeeza bwe tuba kyetulaba nti poloti bayagulibwa abantu babiri kitegeeza bano abantu baali abantu aba omwami Faaza n'omukyalo ono baali bakolagana takkirizibwa kukola ki mu mateeka gaba no anti kyenkugamba Faaza ajjewo embeera egamba nti omukyalo ono tamumanyi
otegedde mu butonde abantu abasobola okugula poloti nga bantu babiri abamwami na mukyala kasola ba sex ya male ne female ne bagamba nti balina ekintu kye baguze abamukyala na mwami kizibu nnyo okusanga abooluganda nti nakachwa ne jime baguze poloti eyo otegedde wabula aba mwami na mukyala era omukyala ono bwe buzannyo bwe bwe buzannyo bwe era father ono lwakuba nti omukyala alina kati ebintu byekwasa otegedde already poloti eri manya gaba babiri kati father kino nkita kyasobola kivaamu olw'ensonga omukyala oyo yamubala era omukyala ono byonna yabyetegekera nga Duncan bwabadde agamba nti ne bu video gye buli guno omuzannyo yagwetegekera from day one ate ye taswala nga bw'omanyi bw'ogambye nti abakyala b'ebbala tebakola ki tebaswala so father ajja kukomekereza either nga kkiriza aluzinga ebintu bino ku lw'ekitiibwa kye oba agabane n'omukyala ono oba kubanga ennyumba bagyongeddeyo waggulu oba bamuggyemu akasente akatonotono bamuddize omukyala ayinza n'okugamba nja kuddiza sente zaki ezagula poloti miliyoni 9 emali kubanga omukazi ebbala yagisitudde n'agizza ki n'agizza ewaka kitegeeza wano wakolera emirimu gy'osanga negiri gyonna egy'okwetunda osanga omukyala wagikolera Devi omukyala omumanyi omumanyi ye omanyi okumanya omuntu kyanjawulo naye mulaba omukyala oyo abeera mu nnyenda awo tewali muyimbi wano mu Uganda omusajja nga adde akubako endongo awo mu nnyendo ngatukawo wa mukyala oyo omukyala mulungi nnyo akola biki ye bitu ayina akabaala awo mu nnyendo katukotuuka mu nnyendo ng'okkira mu nnyendo bwoti wali ebbaala eyo bagiyita safaari akaduuka ke katudde mu loogi zibe tusalamu ku safaari za muganda wa Sekyewa awo bonna bamukulu muzira boola abeegazanyagazanya dda buli muntu yena adde akuba endongo nga tutuukira awo oyo omukyala tewali twakulima n'olumwimbi atamumanyi akola miki emirimu emituufu kati akola biki yakola kawayini kaawo niye ngoma nti abakyala ebiseera ebisinga tajja n'ateekawo ka bizinesi akabotiiki ng'olaba enjo waffe naye nga woofiisi ye abantu alisiivingirawo abantu be kuba nze ennaku zembadde wetubedde mu kampeyini nze mbadde nga nzija nga nsula Masaka ekituufu ye omukazi mulungi neze sirevu yange omusoga akoba amaadi maleeye nze yansukkako era nze muliisa basiringa kyamaanyi naye nga nzikiriza difiiti naye Faruku kyenyinza ogakiri ekintu kimu omukyala yenna ng'abadde adiringira nnyo mbayimbi abeera mugezi ekimala omukazi yenna lwakera ku makya nakola ka bizinesi n'agateekaawo nga kawayini naye nga ye just alina ebigendwa bye ebirala aba mugezi kakirako kiri kino Faruku kyadde agamba nti omukyala kino ekintu abadde yakyetegekera olw'ensonga ntono munnaddiini tamanyi bintu kivula nti nambi watoza ekifaananyi nga amukutte kakati eyo kyokka ekifaananyi era kyansi omanyi sitaani tatambula yekka kati munnaddiini ebbanga ayinza okubanga ebintu byonna byakoleredde ebbanga bigenda kwononeka essaawa ya leero naye ate akyalinayo kyansi emu yokka ebintu bino okuva mu mawulire atuuza omukyalo oyo anti webakkaanya kubanga webakkaanya kati omukazi nagaa kankulize miliyoni zo9 kuba omukazi oyo sente aziina nemmotoka gyavuga ya bbeeyi sente zino mukuze wayalinga yazimuwa yalingiranga ng'abali mu mukwano oba nga mukozi we kaakati ekintu ekyo biyinza okuba nga jazza sayidi bbiri nga zajja nga yamusindikira ng'omukozi oba nga yamugamba tugule ebintu ng'abaagalana naye woowule mu njogera y'omukyala kiraga ye sente mu kulisiivinga sente baali bamutuma genda kugula enjogera y'omukyala niwona okuba nti ye mugezi kiba omukyala yaleese endagaano nga zigamba nti bagula abantu bameka kyokka ate omukyala era yagambye tibamusindikira miliyoni 9 okitegedde bulungi kiraga tera ziyatopingako yatopingako oli yasindikanga sente naye omukazi kati poloti y'abantu babiri yali badde yananyini sente mu ndagaano kati y'abantu babiri kati ate bankuba kyemubawa amagezi anti bankuba kyeyo bonna ekintu kino infact omulangulo gwoleese ne wano wetutudde wennyini wano wetutudde wali omuwala waffe awo yagenda ku kyeyo yasindikidde ate ye muganda we sente naye naazirya
emiliyoni ezibona tutudde wabula ne manju waffe yasindikidde ye muganda we emiliyoni mmeka n'amugamba agenda agula ettaka sente n'azirya kaakati ekiteekeddwa okukolebwa kyekino omuntu okubeera seefu ng'okuba ekyeyo bannyinaffe abaliyo ne baganda baffe gulawo akawunti yo ng'ogenda sente nze omuntu gwenyinza okukozesa ku sente alayika ndowooza maama wange nabo bakyama anti nze maama wankola ekintu siira mutawaana anti omanyi lwaki n'abanyanda nabo bakyama anti Faruku maama kiriwo ekiti maama olunaku lwe yakera n'akwetikka emyezi 9 ne bwazirya tekiina mutawaana nze maama wange nnya ne wazirya siina mutawaana kati nze essaawa ya leero nze mukyala wange nazo ne wazirya siina mutawaana kuba ayina abaana bange naye omuntu nga tomuyinaamu baana omuntu nga temuyina bizinesi era bagata gye mwatandikira omanyi Faruku abantu basiikana emyaka egi ne balowooza nti abantu bafuse ba mukwano nnyo omuntu naakumutegeera naye nze ndowooza nti ssente bwe zibeera ku akawunti yo Faruku obeera seefu nebino byategeeza wano muwiki etandika ogenda kulaba olutalo olwo nja kukulage nti owaayi baba bali mukwete bati lwatandise na lw'okulanda agenda aswalira bwere lwatandise okulanda olwawano Faruku owuliriza omusajja gwe bayita Kalimuhirigi mugaga wa Mukampala alina omusajja tamuyinaako Luganda ndowooza ye Luwemba naye bw'aba tasazeewo nti gula Kalimu tagula era yalambula era wamala okulambula bwakkiriza nti tugule ngolo Kalimu alyoka akola ki bw'agaana takola ki kati kikyotegeeza kyengezaako okukulaga nti ebirowoozo by'omubbi ono oba omukazi bamuweereza ssente n'azibba tuleme biteeka ate olumu ku bantu bamu waliyo abantu ab'amazima gye bali era we bali abantu bulungi abantu baweereza ssente zaabwe ne babagulira ebintu byabwe era ne bibaawo mbalabyeko ate ndabye bangi nange wendi wano nawe oba wooli nze nyina maama wange abeera London ayina sisita waffe naye mwana wa muganda we abadde amuweereza ssente amuzimbire ennyumba emasajja era yagizimba bulungi n'agikola ki n'agimala naye ndabye abantu bangi abasobola okuweereza ebintu ebyo Faruku naawe oyinza okuba olina yakuweerezaako nti Faruku genda ongulire wano oba okola ekino obituukiriza naye okufuna omuntu ow'amazima guba mukisa okitegeera tekiri ku ŋŋanda ate ab'eŋŋanda bazira ne basukka kuba bazira talina kyajja kunkola kati Faaza tumuwa amagezi nze Faaza amagezi ge nnyinza omuwagaagano obukakafu obuliwo tetulina we tugambira nti oba omukyalo yali tamwagala okusinziira ku bikola by'omukyala si ye mukyala gw'oyinza okwerako obujulizi nti yagala kuba yeetega bwetezi bantu wakwetega kakati wabanga yeeyo Faruku odidde omuntu akola mu bbaala adiringira mu bayimbi akwatagana ne balwasa gwe weesigisiza ebintu byo gwe Faaza omuntu oyo naba mubangufu kakati omukazi we batukana mu amagezi gonna agasembayo kubanga alina abantu abagezi abakola ki abasembayo nze mbadde ndowooza ekyo kyokka ekyomukyalo oyo kyali badde kyakuyiga eri abantu abalala omuntu gwoweereza kikaaki okugulira ebintu ddala omuntu oyo kubanga nze manyi waliyo abantu ab'amazima kakati Faaza kyabaakola nze amagezi ge muwa ekirungi alina Bungereza ate afiiriddwako ebintu ebiwera naye waali n'akasente asobola okukakola ne kaddawo bino abite aleme kweba obula nnyo mawa Faaza muwa amagezi tugende ku kirala nze nno nga sinaba Faaza amagezi kubanga si yoyo ka Faaza ali mu nsi muno bafaaza abasajja era bannange nsaba abalaba pulogulaamu zino mumanye nti mujje mukone by'okuyiga kuba twogedde Faruku pulogulaamu kuno twogedde ebintu bingi nnyo ebikwatagana ne sikando z'abantu naye ng'abantu abamu ndowooza babiraba kuba muno mubaamu okuyigamu n'oga nti naye mawakano ke yayogedde oba Dankani obaani kantwako nno kalungi kati nze ŋŋamba bafaaza bonna n'abantu abali mu kitinga ddala olimu ka kilaasi kuba kati ndabye wano muganda wange Patriko ali mu bbaala mwe bamuleredde nze ondaba wano waliwo abantu bobeerawo n'otunuulira kubanga abakazi abo oba Faaza bye byamulumye bye bifaananyi oba abakazi kubanga ayinza okubanga naye yazudde ng'abadde buli gy'amanye ekintu kyakiriko yekka ate agenza olaba ng'ekintu kijjudde abantu buli omu akimanyi olabye omuntu
Omanyi ntegeera kikulu mu bintu byonna era wano ekibazibyewo kyekiki nagambako kati basiiganye empute tiini nempute heedi era abo bajja mujja balaba nnyo nga basingana kubanga ne ku pano olumu tuba nabo ne mujja balaba nga basinkana nti kati babuliddwawo omuntu agamba nti nze kaneekubemu mutima kankite ne bagenda mu mbeera eyo naye ng'ate Faaza yasinga okuluuzinga kubanga Faaza amanyiddwa ono omukazi bamundaze wano yaswalaswala dda buli omu agenze amwenjeeramu so nze nyala okutegeeza abantu bonna abalina obusobozi abalina kumanya abalina ssente zammwe muleke okuweebuuka olw'abakazi okubeegomba abakazi abe mwegomba basinga abakazi tebategeerera ddala baganda bange njagala tugende mu kanyomero kaffe mawa njagala tugende mu kanyomero kaffe kwata kashi tukuwa emitwalo 2 esimu tuziteeka mu mpale ne tubuuza ekibuuzo just general question kwata cash mu mbozi mukati okitegeera awangula ekibuuzo nga tumuwa emitwalo 2 tugende ndo ekibuga ekikulu ekya ensi gye bayita Australia ani gwendina ani gwensooka kakade wokuwengula wakatwala enja aziridde jangu abebweru bana abebweru tetwagala kuwa abantu ansa woba oyagala kibeeramu olina kujja ku seti ekitegeera ekibuga ekikulu ekyensi gye bayita Australia bakiyita batya nga wogamba nti capital of Uganda bakiyita Australia sikimanyi buno ineka nzijukire Melbourne City oba Melbourne City nesikimanyi bulungi Australia kye kibuga ekikulu soko wona nga wenkijukira mpaamu omukisa Australia not Austria Austria ne Australia baawukana bannange emitwalo gigino emitwalo gibawebiri tugenda kukola bwe tuti ekibuuzo sikituuse anti mbulya nkubulira maaso nkituuse ba sikituuse anti nze ngenda kubulira nga banno baweddeyo kaakati wemba sikituuse kyogenda okukola akantu kano jakajja kuba omusajja omukulu nogeza togenda kunswaza omusajja omukulu mawa nambe mumaze yogera tonswaza yogera yekifu yogera yekifu nambe ekibuzo balo kimanyi nga tukuyitako ng'ogamba pasi jangu pasi nga tugende walala okyerabidde okkiriza mawa ekibuga ekikulu ekyensi gye bayita Australia abatulaba nno bali eyo bweru babiri munno agamba muganda wa wayagadde kusigaza sente sponsor wegundi eno yampeereza ebibuuzo era ngamba nti wekisula nga sente zidabolinga sente zijja dabolinga paka kakadde tugenda kipya sente zo zidabolinga oba mugamba akiteeke ku 5 banakiteeka ku gumu tebajja ziwangula nze mbadde nteesa ekibuuzo ng'ekibuuzo fe abali ku pano kituyinze yaganye okujja ku pano tetujja kimu alina kujja wano kuba ayinza okuba nga yalabye edda ku ssimu ekitegeera kyovula tubagamba amasimu tugatege kati sente kitegeeza ziganye naye zigenda dabolinga next week tugenda ku mitwalo emeka tugenda ku 4 babuuze ekibuuzo kirala si kyekyo era wali search kati kitubule bakiyita Canberra so kyekyo ekibuga Australia ekya Austria bakiyita Vienna so kati tugenda kumulamu omulala banange airport nawulidde nti China egamba China yatuwola miliyoni 710 naye endagaano tetegeerekeka bulungi kiri kitya seka ebyagundi omusajja ono ngaseka nnyo anti neewuunya China ngeri omanyi flagamento bendikito seka waliwo ebintu bye tuzze twogera nga tugamba abannayuganda ng'ensi yaffe bweri mu katuubagiro era eggwanga lino lyolaba abaana n'abazzukulu bajja kusasula ku mutemwa gw'amabanja agatubanjibwa eggwanga lino naddala ensi gye bayita China yatwegazaanya era etuwoze sente nnyingi nnyo
ezitagenda kusoboka kuddizibwayo kubanga fe economy eyongera ggwa naye nga abasajja batubanja buli wamu buli kasekita komanyi webali batufaanize ssente enguudo biki ontegedde seka kakati kibi nnyo kubanga ebintu ebimu gavumenti byali badde ekwatanga ebiina mu mikono gyayo byali badde nga airport otegedde nga yefacilitating nga yefundinga naye ensi ezo zanoonya zisobola okutufugira ebintu byetuyinamu access ebisooka kati omuntu bw'obanga omuggyeko nga ekisaawe ky'ennyonyi ng'omubanja ekisaawe ky'ennyonyi kuba ye entry era yefulumya ye exit so China sente ziyatuwola nnyingi nnyo ate ekisinga otuluma Faruku sente zino bazituwola bannaffe tebazikozesa mirimu gikola ki bannaffe sente bazitwala ne bazibba kuba Faruku gwotambuddeko ekyomukisa omulungi njagala otune airport z'ensi endala okigeze n'eyaffe ne wetubeera ndi just mu East Africa otegedde tuswala airport eyaffe eringa ndoza kinaabiro bwogeza ku airport sendala so kyali badde kirungi sente zino nga bazitubanja naye nga zikoze emirimu gikikola ki gizikola naye airport yaffe eswaza nnyo so abachina era ffe bajja tubanja nnyo wana abaana n'abazzukulu balibeerawo ne bagamba bakitaffe baali basajja baluvu ontegedde Faruku ani gwe tunenya mu bintu bino finance minister bana bakasaijo balaba sente zino ziraba oli bannaffe abali mu buyinza bano boolaba aba holdinga ministerial posts oba aba holding ebifo bya minister nezo gundi sectors olaba tebalina buyinza baliwo bonga bifaananyi ne sente ezeewolebwa ziina abantu ab'olubatu gye zigenda bo ne batoolako ezisaanidde empolampola zijje zikole emirimu kubanga emabegako ekisaawe ekyo baagamba kirina emikono gy'abantu abamu gye kirimu era nga tekikyali mu mikono gya gavumenti nga gavumenti eggwanga wabula nga girina abantu specifically be baholding ekisaawe ekyo be bakifunamu akasente ticketing biki okufuluma biki so abantu abo bakozesa ndowooza omukisa ogwo ne beewola ssente ezo ontegedde Faruku ne bazeewola China ne bajja ne bazikozesa akatono ne bakateeka eno mu airport bongera okusanyusa endala baziteeka mu bintu byabwe David mbwendagaano eri mu mateeka ge China era wekubaawo okugira tulina woleza China obuzibubuze damu kompulire endagaano gye bakola eri esinziira ku mateeka ge China agafuga China era wekuba kuwoza misango tulina girinnya ne tugenda wa China n'akawunti Uganda bagigamba depositing essente exim ya China yagamba nti etekeyo omusingo mu Stanbic naye omusingo ogwo gwe yateeka mu Stanbic tegulinaako access era tesobola kukola ki kugujjayo China yasi yazima lugudo nozani era ekyabanje endagalo zikantu bagenda kusoloza lugudo olwo kakati government ya mwan president Museveni wabanga bakira kumachande bewola sente bono za government yeyewola bangu manje bakira bewola sente nawo benyinyi ne basayininga abakulu bakaba bafa abali waggulu nga sente zigenda kujja kuba kyemmanyi endako ko basayinga teri mu China eri mu luzungu era bagisomako bulungi nyonge bagamba ti sente zino obukakulu ko baziwera bwa China terms and condition oyogado oluzungu ebyo byonna gye bigenda okukira munnange fe tunyigirize era fe abantu bewansi munnansi munna anti Faruku munnansi gwosasulira bali kubanga essaawa yalero Faruku gye omukulembeze yayogedde n'agamba simanyi omwaka ogujja eggwanga agenda kuliggulawo naye ate Tanzania yo teggalangawo era abantu olero twakyogerako naye abaana b'abakulembeze abo abayinamu ku nsimbi obadde bali eri nga basoma naye nga basomera ku ssente ate era ezaffe ono kafiya abadde minisita batambula era obole kubo nga akuyitako buli obugombe ekiro naga nti ani nti minisita Adam bamututte witi ate nti oyo Duncan Emitiana agenze bafuuka dda kakati nga ffe tuli mu nyuma batukuumidde essaawa ya leero kati eggwanga economy yagwa era kyovula nti omukulembeze nti agenda kuggulawo eggwanga batandika okunyunta mu ssente kavalinga ebbanja liri agenda kuta kafyu
ate n'amasomero n'ebbaala kubanga toyinza kuta amasomero ng'abantu tebakola ateekeddwa okujjawo eggwanga liteekeddwa okubeera nga liri open liddeyo ku nnomo ng'eryali emabega abantu baddemu bakole kaakati balenga okukubikika emusolo tugenda misolo kati era gavumenti kikyagireme kiri ekintu eki enoonya folukuba wayinza okuba bayizeyo nemukatuza muwa omusolo abazi kino muwa omusolo buli kimu kyonna gavumenti ekyagalako ssente naye abaffe tutoke twebuuze abasajja abo abasoma kibala twabuuzaako twetaaga muntu nga yasoma twetaaga muntu mukozi omusajja mutuufu eyasoma n'otula mu woofiisi yo ne bakuleetera ebbaluwa olupapula nga luwanvu bwe ruti nga lulaga nti ebintu byonna byogenda okuwandiikako mateeka ga China n'okwata peni n'osayininga abasajja bano baba ku kibakaddiye eggwanga lidda mu maaso lidda mabega Nambemu omanyi ensi eraga ddala Kasajja yakkiriza n'agamba mutuufu twakola ensobi nakuwala nnyo finance minister nakuwala nnyo nga Kasajja yakkiriza nti twakola ensobi naye Faluuku ffe wano mu Uganda mu nsi yonna ffe abasinga oluguudo olw'ebbeeyi kyokka ate nga mu nguudo 30 ezisooka obulungi kagaba 5 teruliimu naye nga lwa bbeeyi naye lwe lusinga ebbeeyi olwo oluguudo lwolaba olwo olukuukire wa Sudiiru mu nsi yonna oluguudo olusinga ebbeeyi Ntebe Express yesinga bbeeyi mu nsi yonna naye mu nguudo 50 agasooka enguudo ennungi ezoogerwako teruliimu kati bbeeyi basinziira ku kyawo kankuwa ekirala nti tukola oluguudo luno nga twewoze ssente obuwumbi obutagambika naye ne bakola oluguudo nga luli kota za ssente ezo obulala nanga nga bazibbye bubbi twazimba eddwaliro ng'omusajja atuwadde pulaani mukomerezi wa bitande eri gye yava bulooka n'atuzimbisa eddwaliro obuwumbi 28 palamenti n'ebufulumya tewali wadde akasenga akamu omulwadde wasobola okugenda n'ettaka nga bali bawadde kakati bwe tuvudde ku ebyo tuzze ku kisaawe n'oleeta abasajja abakugu abakugu abo betugamba mbu bayivu bamatiya Kasajja ne baleeta ebiwandiiko era kati nkyebuuza abasajja bano basoma Luzungu oba basoma Lunyankole na birala bakati basobola kusoma ne bategeera kubanga endagaano embi bweto namulabye mu kakiiko nga yeetonda munsonyiwe nga mamala dozijjayo eggwanga lyafiirwa kakati bwolaba minisita ng'oyo owa finance omusajja asobola okugamba nti munsonyiwe naye ssente zino ne zifiiriza eggwanga bwe ziti Faluuku amasomero gagenda kuggulawo mu January oba mu mwaka ogujja naye gavumenti yeewola obuwumbi 5 mu 17 ezigenda okulabirira amasomero aga private okugayambako naki naye obuwumbi 305 z'abatunuulizi abagenda otunuulira ssente zino zigenda kukola zitya kitegeeza bali balinako 167 kakati abatunuulizi abo bagenda tunuulira ki ziragawa obubbi bwennyini zonna ffe tusasula kakati ngenda kubulya Faluuku gwe omwana wo omuzzukulu bonna balisasula ku bbanja lino waliwo ensi gye bayita Zambia China yagiwola nnyo nga bwetuwola kuba banaye mbabulire tulina omukisa mubi okubanga abazungu tebakyatuwa buyambi kimala waakiri ate bokali ensi eyo bagiwola ennyo nga bwe batuwola olwaleero revenue URA eya Zambia China yegisoleza ng'etwala ebitundu 4 ku buli 100 okumala emyaka 24 ekisabo entandikwa bajja tukana ne revenue ku office za custom bwe batuddemu nga bwe balina okutwala kuba bo sente zaabwe bazibala okusinzira bwe zikola ate China tetuwangako sente mu mutima mulungi ng'abazungu zibadde bagutuweeramu China etuwa kutunyigiriza kyenkana kuwamba amawanga gano aga Africa kugafula supermarket zaabwe kangendeke wa mawa ebintu by'Abakasajja wabirabye nze ebintu by'Abakasajja nabirabye naye alina akantu ke yayogeddeko n'agamba nti ye oba teyaliiwo we bakolera abandagaano ezo kati Kasajja n'embeera ya Uganda nga bweri zisinza kudda ku budde nemumalira kuba kuteesa nembalira ku baani kwabe bananyini kisaawe nembalira ku gavumenti tunyunyuse omusolo ebyo buli na Uganda akimanyi nti bakoze eki ebintu babitunze buli kimu kyonna nga wokiraba mulago
to ebintu bingi mulago bagamba nti mulago dwaliro era lya mu China yalipangisa oluno lugudo express lwe twakola bagamba wali bagenda kuteekawo oba bakitandika era babeere nga balusolooza so kati sobola nekitalya sobola kubeera awo naye waliwo eyayitendalinga sisobola kuddaawo nenewuunya bannayuganda oba nenewuunya ebintu ebigudde mu Uganda okujjako kiri kyenyinza okwogerako ekyoligundi kyayogedde ze kyensaba tekisaawe ekyo babe nga bakikola bulungi kuba nze nagendayoko ng'ekisaawe bakigaziya gundi gye bakubira eno gye tukubira endongo eno wa nze soogera byammwe bino ebyabavuuka ebyokwewaanawanesiro eri ekitumbaavu si bye mbaako ekisaawe ekyo nga bakigaziya nga bakigaziya bulungi nnyo naye era wekyaggwa bagamba entebe bamukoze eki bamukoze kati nze ŋŋamba ntya nti bwe babanga ddala abachina beewola ssente bannayuganda lina kubeera n'ekintu kimu kusalawo bano abasajja abakumpanya abatunze zimulago abataddewo zitenda tubejjeeko tutya bwe tuba nga tubejjako mu biseera bya kalulu bwe tuyinda akalulu tukakole tulonde abantu abatuufu abanaatuyamba eggwanga lyaffe kuba kati kankubuulire mu jinja kyali kibuga nga kijjudde bayindi nga kijjudde bayindi naye abayindi we gavumenti ozamala okubaako abayindi basitula eryabwe ne bakola ki ne bagenda kikampani bamutulekera nga bamuzimbye okitegedde kandi ekyo nekinabeera awo ne bakizimba tebajja kisitula kitwalawa okitegedde tebajja kisitula kitwala waabwe kijja sigala awo gavumenti ennungi ejja kujja egambe nti mwakola n'abakyamu mwakola n'ababbi ekisaawe kyaffe kikole ki sigale nga wolaba ebyakabaka wano Bulange baali bagyesibyemu bagibaddemu Butikkiro wano nga bagigaanidde ng'esulamu magye n'ekiseera kyatuuka neddira ki neddira Buganda nga gavumenti ya Buganda so nze nsaba bannayuganda mwenna ebintu ebyo bimuwulira bireme kubavaako nebibasigale ku bwongo bibasigale ku bwongo nti byaffe ekiseera bwe kituuka nti twagala kuzza byaffe ababitunda be bano mugoba ababitunda tusigaze abanaabeera nga tugenda kumulamu omulala malirize ensonga amanyi Uganda eno etuuka nekkabi amaziga Faluko Rwanda fere jwa amasanyalaze yemu kunsize bwe kiri amanyi unity y'amasanza wao bagigula sente ntini nnyo kuzafu bagigula ebisatu ebyawana yaferi ku bisatu ebyawana bisatu ebyawana yesebo yaferi ate era kizibu osanga koze eki gavuddeko owulira mu nsi ezitwetoolodde ffe tusinga amafuta ag'ebbeeyi kuba twogera Faluku tugenda mu 10 mmeka tuddamu 5 okitegeera tulina abakulembeze abagamba mutulumirirwa abantu okitegeera ne gavumenti yaffe gye tulimu ya Uganda mukulu President Museveni nkutumiddeko yatweyanzizza n'akakiiko konna koddukanya nako eggwanga lino kuba mwalijja mu bantu ne mulisigaza naye bannayuganda banyigiriziddwa Faluku ne batuuka n'ekiseera Uganda ne bagyetamwa nze natuuseeko mu kibuga ng'ebizimbe bikalusebo amaduuka abantu baagavuddemu naye tebagavuddemu nti lwakwagala mu mbeera ng'eno gye tulimu ey'okubanga ebyenfuna by'eggwanga bigudde okitegeera ate gwe ng'emisolo yongera jambusa kitegeeza nti gwe mu nsi olina akabondo kokoyagala musigaze Uganda nga bannayuganda bazeewo mu kyalo okulima ate n'okulima amataka ge mututte Faluku bw'ogenda ku kisaawe saawa zino ekisaawe kya Uganda olede balinga kye baatunda edda kuba n'abakiina bennyini ova n'osasudde buli kimu naye n'otuuka ate ng'okuyitawo era olina okusasulayo ssente naye nga wasasudde buli kimu akiriyalinze tulina mukwano gwaffe yajja wanagera ku kisaawe naye lwa ssente za kiriyalinze n'akomawo okitegeera naye nga ebisigadde byonna biriki byawedde so bino byonna si bipya ku gavumenti ya President Museveni n'abamukulembera tugenda tuuka ekiseera bagamba liri ekkubo liri oluguudo lwe mbadde mwogerako Entebbe Express nti bw'ogenda mawanga amala ssente ezazimba express zizimba enguudo 3 eyaffe emu okitegeera mutuufu otunulira ensi eno n'obugubuza President Museveni bw'onooba ensi eno tugenda kutandikirawo Faluku onoonya ssaawa zino buli kimu kyotandikirako ne kikubula buli kimu ssaawa zino bakyaddeko omusolo ogw'amaanyi kati ssaawa zino ekiseera baba bagenda kitwala munnayuganda asigazza ki ekikye kubanga bw'ŋŋamba nti ekiseera bagenda kitwala ennyanja yosimayo batukyagiina ennyanja yagenda kuba nalabye n'omusajja ataatidde yakanudde amaaso omuyindi omugwira owulira n'ogamba nti bannayuganda bave ku byennyanja
mubitwale mubitunde wammwe tufune omusolo anti ye kyagamba tufune omusolo bano Uganda basobola omusolo lwakuba nti abasajja betulinawo tebalumirira ggwanga lyabwe okitegera kuba omusajja akasajja bwojja noga nti banaye twakola ensobi mutusonyiwe mu nsobi mwe mwafunamu neffe bannayuganda tetwakola ki neffe tugenda okunyigirizibwa okuba nga sasula omusolo guno faluuku bano abasajja batukolera omusolo naddala kati kangulezawo gwa mafuta botegubakwatako lwa nsonga nti amafuta banyagwa kaadi negwe faluuku kukwatako okitegeera bo bakola ebintu kyeyagalire kuba bo tebibafiiriza bafunamu naye munnayuganda asigala akaba maziga naye President Museveni ne banno mwekube mu mutima mbuuze Uganda tugenda girekawa era abaana n'abaana kuba nabwe baba bavudde ku buyinza tebagenda genda bonna lumu era abaana bagenda sigala mu Uganda yaffe tugenda babuuza bamuzeeyi wammwe bino bebalekawo mwebali naye gye bali oyinza nosa abamini nabalaba ologenda labakebwayi abamini we bali naye balinga abagwe eddalu balinga abagwe eddalu obatunuulira abamini mwebali nalinza bakuyitako notamanya nti abagenzi balinga abagwe eddalu obatunuulira naye ng'ebyo byonna ye sitaani abayingira ebintu bye bajja bakola obasangawa abamini ati abamini omulala ali aluwa yakola gundi y'abakazi ayigiriza abakazi abatendeka abakazi ku factory zone awo omuwali naye omusanga yambadde lugabire nabo bote abasimanyi gye bali ensi yawunga naye nga akena alina minisita wali naye nga yandisigadde n'omukulu ensi yandisigadde n'omukulu omulungi ng'erina abakulembeze abalungi naye ekizibu ekiriwo naffe bannayuganda bennyini tulinamu ebizibu bingi tukyamuukirira wano kakati Museveni ono atukyamuukiriza ebbanga ddene naye tugenze tumuzuula ate bwe tuteekawo ne tugamba nti banna omusajja tugamba tuteekawo embeera omusajja tumwemamuleko nga nnambeemu aveeri nga nti ate abo bazze kukola kino kwegamba bwe buzibu bwe tulina wano mu Uganda. Faluuku kiri bwe kiti nze wama kye nazudde kiri bwe kiti olwaleero mu Uganda era mwenna abatulaba n'abatuwuliriza n'abalonzi mwenna ababeerawo okulonda tuyina ekizibu ng'oyagala omuntu akyasinze okukyabwa eggwanga lino ku nsi kuno ali ogu anti bweddira eggwanga n'olipakira amabanja eggwanga n'otateeka ddwaliro ddagala malwaliro mu ggwanga mwennyini education n'ogittattana omuntu attattana ebyenjigiriza bassa eggwanga lyonna kati wemu naazuula omuntu oyo mujja manya omuntu akyasinze okukyawa eggwanga lino omuntu asinga okuyagala Uganda abantu ate balowooza mbu yasinga n'okugyetaaga kumbe yasinga obutajagala mugende mumwezuulire Faruuku kakati tulina ekizibu ekirala kye twafuna mu ggwanga omanyi njagala nnyo Faruuku otunie abasajja bo nga boogera ku bigambo by'ensimbi n'engeri gye zitambulamu n'ebiwandiiko eby'ekivandula twafuna obuzibu emabegako emyaka egiyise gundi Swiss Bank yavayo n'erangiya n'egamba nti bannayuganda banka za Swiss ezisingamu ssente za bannayuganda billions ne billions za ssente nga ziterekebwa mu bannayuganda era ne bagamba lwaki bannayuganda bagenda okwewola ssente mu nsi ez'ewabweru nga bannayuganda waliwo abalina ssente zisobola okwewolebwa eggwanga nga mpitirivu nnyo nga ziri ezitudde ontegedde era ne batuuka ssente ezo ne bazigoba ezimu ne bazikwata nozikwata ontegedde Faruuku so ffe tulina endowooza egamba nti bannaffe bano balina akakodyo ke bali mu kuzannya olw'obukulembeze obunaatera obubava mu ngalo olwamanya nti Europe tebasobola kukolagana bulungi nayo ne basala batandika okukolagana Asia oba China basobole okutambuza okubba ssente kwabwe ne baana bavudde mu buki bukulembeze ne batandika okukola contract ez'ekiyaayi ez'ekibbi n'amawanga aga Asia nga banka zibayita Exim Bank eyo gy'owulira yatuwola obukadde obusukka 2 n'okusoba nga tukola 80% oluguudo olw'Entebbe Express sente ezatuwolebwa zava mu Exim Bank ya China so Europe olwokuba nti bo bayina ebintu ebakola nga tebagala nnyo ebintu byakulabisa kakati China yo eri business minded ontegedde efocusinga nnyo ku business kati bano bannaffe olwokuba nti bamanyi obuyinza bunaatera obava mu ngalo banoonya omuwatago basobola okusigala nga bakyabba ssente mu ggwanga ne bana abavudde ku buki ku bukulembeze so bakolagana ebbanka n'amawanga ga Asia basobola okusigala bakyatubbako ssente wano nga bavudde mu bukulembeze era ebintu byonna byowulira ebibakola simanya twakola ensobi wano simanya bino byagira bwe biti contract zebakola zonna zolaba ez'ekiyaayi Faruuku gwe wawunye ebbanga lye tumaze wano President Museveni yatukuza emyaka 3 tulina banka ya bwannannyini
Kyogamba tebalina sente zisobola kukola wano banka. Ontegedde? Tetuyinawo banka yaki? Ya bwannannyini. Bakolagana n'amawanga amalala basobole okuleeta ebintu basigaye bagambe nti bino ebintu si byaffe. Wabula Faruku wano mu Uganda omulimu ogusinga ogw'ebbeeyi bw'obuuza abantu buloka. So government ekolagana ne ba buloka. Okubuuza banka ya bwannannyini otegeeza ki? Tobuza abantu. Anti kyetuyita banka y'obwannannyini wano mu Uganda tulinawo banka egamba nti eno ya government. Ontegedde? Banka zonna zaabagwira kyentegeeza. Commercial banks z'olya zi Stanbic, zi Post Bank, zi DFCU. Tewali banka ya munna Uganda. Ontegedde? Zabakatuliki. Ontegedde? Era esibuka Roma. Ontegedde? Tetuyinaawo banka. Oli ya Faruku. Tetuyinaawo banka ya wano. Tuba tunnyonnyola abantu. Kyetaaga olumu tubanyonnyola ebintu. Lwakuba kale ayanza obanga kyannyonnyola. Kyeki kyagamba ekyokumwengula ekyali kisaaki nga ye yagikoze. Naye bwe tudda mu business nti okuba nti bannayuganda baagaana bugaanyi kwenyigira mu business za banking. Naye nga bannayuganda bwe tulira ku business abamu ze bakoze zisobola n'okubeera ng'akola ne banka. Okitegedde? Naye ekiri wano e Uganda nti bannayuganda ebintu ebigenda ennyo ewala obyokusaamu obwongo simanyi ofuna 10 magoba tebabyagala. Baagala nnyo ebintu ebyogamba nti miliyoni 2 zensasula abayo ekizimbe nina amaduuka gange 7 kyovola abakola zaki za kedi. Kakati waliwo omwami bamuyita Yiga yakola banka. Omulala yali muna Uganda okuba gwaye yali ategeera ebyenfuna business ya banka bwekola. Bamuyita ono musajja yafa Kigondo yakola banka. So banka zibeeramu ne bannayuganda tebenyigidde nnyo mu business za badde nsaba kunnyonnyola. Munnayuganda yekka akyakozeeko banka era banka eyo neetambula bulungi yali Sulaiman Kigondo nga expert wuliriza nga expert okuva mu World Bank okujja okukola Greenland Bank. Naye Greenland Bank yaweereza bulungi abantu era abantu baali basimba empeereza yaayo. Kakati gavumenti ya wano neraba omuntu akoze bank naye ng'etambula bulungi n'abantu bonna bagyenyumirizaamu teyinza kubeerawo. Era Sulaiman Kigundu okulaga nti tosobola kubeerawo yagwa. Olwaleero gavumenti eyina banka zeetaddemu emikono nga Post Bank. Bwe yalaba ng'etambula bulungi n'egijja ku posta negamba nti ye naye genda gikola ki era Post Bank ekitwalibwanga ttabe lyaki ya gavumenti. Naye olwaleero kamalo kubanyonnyola olwaleero twalina banka nga gavumenti erina ogiteekamu omukolo ng'erina kubeera yansi ya Uganda yonna nga UCB bagikwata ne bagitunda ne bagiguza ekizimbe omuntu omu ate nga UCB okukiguza omuntu omu nga bakimuguzizza obuwumbi 11. Imagine. Naye nga ate yakigula ye mu kigula cash agamba yakigula obuwumbi ameka kati buloka ikayawula sente ezigula UCB 3. Faruku njagala kutangaza ku muganda wange wano ebintu byonna ebyali nga biri mu cooperative oba n'ebintu ebyali bikwatagane bannansi government bwe yajja byonna n'ebikola ki yaleeta ekintu bayita privatization. Naye ebigendererwa byekyo tebyali byakusigaza bannansi nga bannannyini business byali byakuwa abantu bavudde eggwanga wabweru okufuna obuyinza. Naye nga kyenkugambye nti bakola ekintu bayita obubuloka baleeta abantu ne baba staginga ne babanga n'ogamba nti Jingiwu ye nannyini kizimbe ekyo nga bola mu Kampala. Naye nga Jingiwu talina wadde mutwalo gwa $, gusobola kuzimba kizimbe ne bagamba kyopiyo. Kati njagala kuwa example twatufunye banka endala eyaffe saagala gyogerako mu mbeera mbagita Crane Bank. Ontegedde Crane Bank Faruku goli munnamoli walaba Crane Bank engeri gye yagwamu n'engeri gye yabulamu ne ssente gye zaakola ki n'abantu engeri gye baafiirwa. Otegedde so ebigendero by'abannaffe kola magoba n'abantu bayita ba broker babe baleeta ne basimbawo ne babawa business. So it's a long term kyekintu kyabe kibagezaako okukola. Njagala tumalirize ndowooza tumalize ne UCC. UCC nalabye programs entertainment zonna eziri schedulinze. Kintu kino mukiraba muti? David. Vanji. Entertainment wagirabye? Suna yaleeta ebintu bino kigenda maaso. Anti ebiseera ebisinga ekisente kyagala kutambula kyokka kyebowa.
kigenda n'omukisa bayita babiri bayita babiri kakati Faruku ebintu ebikolebwa wano mu ggwanga gavumenti ebintu byeri mu kukola byonna ekkakanya abantu aba ekkakanya omuyimbi n'owayitibwa Omuganda kyokka era ebyo mbiriri ate era kugwa mu Baganda emisolo Faruku egitikkibwa ku basuubuzi abo mu kikuubo 100 basinga bonna Baganda ekyokubiri abayimbi bano boolaba gavumenti bulijjo munnange ng'olaba nti Kezi yavuma simanyi Suuna bulijjo mubavuma bannamawulire bamuvuma abayimbi n'ebiseekawo Kezi kye yakola naye kakati gavumenti bulijjo eno nyegeje yinza okukwatamu ekintu kino ng'ekikwatira mu mateeka yakimaze dda kivula nti pulogulaamu ezo UCC yagee kakati wabanga bavuma abantu tuzijjo tuziteeke ku ssaawa 4 kyeyabadde solution oba kugunjula bano ababikola programu za TV singa yabadde yagala kutereeza yadde eyita bapulizenta oba babakama baabwe ne batuula mu meeting ne bagamba naye Faruku ono ng'avuma nnyo abantu tukoze tutya ti Faruku oba tusazeewo ffe nga bamukozesa tumugje ku mpewo oba ne bayita Faruku naye mwennyini ajja ne yeewolerezaako n'agamba bannange mbadde nsampeweeyo chance etya sigenda kuddamu kuvuma abantu kubanga wano we yagijje okuyitega eri ku ssaawa era kibakyusizza wabula balinga ate abagambe kati mudde muvumire eri ku ssaawa zammwe nnyo n'emuvuma twali mutawaana so omuntu atereeza bado atera kuswala ku ntebe bagende nti pulogulaamu zino zivuma nnyo abantu naye bwe ziba nga zivuma abayimbi tukoze tutya okulaba nga zisigalo ng'abantu bakyaziraba nga n'abayimbi tezibakosa nga n'abali tebakola ki tebakosebwa kati ssaawa ye kiyakoze gavumenti yedifendinze nejjo programu zino olw'ensonga nti kati obudde gye bazitutte abantu babeebase kino kyonna kikolebwa kukkakanya muyimbi kino kijjawo okuvuma bw'oba ogamba nti programu ebadde evuma ate n'otagiwabula wabula n'ogamba gisembezeyo ku 6 ati kyenkugambire kati babadde gahead ey'okuvuma abayimbi ku ssaawa 4 paka obudde gye bukeerera walukumaliriza tugende kakati Faruku olaba kino kye bakoze anti wandikola ekintu okulumya gundi n'onyezika ng'oyambye muyambe nsobola okuwa example programu edde ekyasinze okuba ey'amaanyi ekiro yalinga ku radio eya Lujja ne Dictator Mark era yaleeta nnyo abayimbi bagiyitanga batya Dictator Mark ne Lujja night radio abalika understand kakati President Museveni alina ekizibu kimu n'abantu balonda olumu baba baagala bamulage nti bakola nnyo era ministry eyo ekulibwa minister bamuyita bali omunsi kyemanyi yali minister of eyagunde ey'amawulire n'ebirala kakati bayagala balage nti bakola nnyo baagala okukakkanya omuyimbi ne munnamawulire kubanga bano abantu batambula bombi Faruku omuyimbi ne munnamawulire kakati bino ebintu byonna bafulumizaako budget ne sente nnyingi kubanga nalabe bagamba bayisa abantu abali mu media basoma babasomese sima biki ebyo babifulumizaako sente nnyingi nga baagala okuyisaawo ebintu naye ffe tubagamba nti omuyimbi atajja kwongera okuba ow'amaanyi olw'ensonga zino wammanga omuntu awuliriza music oba ayagala programu za music nezo saa 8 kitundu ekira ajja giwulira otegedde era nsobola okuwaako example programu yasoose okubaawo eya BBS eya bagiyita roundabout eyakolerwa saa 6 bw'ogenda n'okola research yemu programu ezasinze okubeerako abantu abangi so leka mmalize Faruku so omuyimbi agenda kwongera okuba w'amaanyi atasobola kwawula munnamawulire na muyimbi abantu bagenda kwongera okuleetebwa abapya bagenda kufuuka b'amaanyi kubanga zino programu Faruku ze zikola abayimbi n'abantu ab'ebitone era zigenda kwongera obbaleeta kubanga bw'obanga Duncan yayagala kulya programu ya entertainment nibeza saa 6 ngayagala kulira kamiliyoni ajja kutula mu ddiro lyagiwulirize so tubagamba kyemwakoze bannange tekiyina kyekyakosezza era abantu bagenda okwongera okubalaba tubatumiddeko nnyo era mulinde abantu bagenda boogerako mu mazima UCC yabadde inakola kino oba kugunjula bano ebintu bino kubeekasa nyambala ebiseera ebimu ngena nenjogera nengamba banaye ekintu kino wadde kiyiseewo era nga mulangira Suna ye yawaabi nembagala ekirimu akakodi emabega bakipuusinze nnyo ku sipiidi bamawa abaana babeera wabbali ne bambakira olumu okiwulira naye ng'ebiseera ebisinga obungi nti otunulako ewala okwetegereza ebintu bino engeri gye bikola ki olwaliwo pulezidenti bw'ayagala
etteeka ery'obuteeyimirira muntu kyatembeya mbantu omanyi we kigamba kigamba nti mazima omuntu nga so omwana wo n'omulaba ng'akuyitako olaba kisoboka bonna abaddamu eno ebbali nga bagaba tekisoboka taata oyo aba asaana yekola ki kuttibwa so nga waliwo hidden message eri munda nti bajja kukwata abantu nga babagamba nti ono ayinza okuba yatta omwana asibire mu kkomera amaleyo emyaka 3 okibonerera kakati batandika okuteeka abantu ku bintu webito naye wana abalaga kyangu kiri kungulu tabalaga kiri munda nti mu 26 abantu baligwera mu makomera 26 abantu baligwera mu makomera nga bagamba nti bonna battaki abantu kati ye abalaga kyakungulu kyatembeya mbantu kati mwekityo omulangira Suuna nga wabira keizi omwangira Suuna nga wabira keizi nakigamba abantu wanne mbagamba ekintu kyaposhingiddwamu kyadduse ku speed esuka kuyamulangira ani Suuna naye nabagamba nti kyadduse ku speed ne bagamba nti agwe byogera tebikola ki tebiriyo kati ngenda kubuli olwalero kitegeere wabadde programu ya round about waliwo simanye yaki ku TV eziringa 10 na meka ezina programu eza entertainment kakati TV ezo zonna zabadde zina programu ezo TV ezo zonna zabadde zina programu ezo bakibulira bazikutte TV ezo programu eyo nti wabwe ebadde ku ssaawa 4 ebadde ku 6 ebadde ku 5 ebadde ku 9 ebadde ku kikusawe zidiringana mpaka ekiro naye nga zonna zitunda kintu kimu muki gavumenti yekengedde omuyimbi nti asobola okubeera n'amaanyi agasobola okukwatana mu ntebe yaabwe baagala okukakkanya omuyimbi mu bukodyo bwonna batya kyengenda okujjako bamukakkanya bwe bati kakati program bazigambye nti zikola okuva ku ssaawa 4 ez'ekiro okudda waggulu oba ku 6 oba ku mmeka kitegeeza abantu abaziraba abadde babigoberera abamu bajja kukwata basobodde bikola ki biraba kakati zitandika okukendeeza ku tutumu ly'omuyimbi olwo omuyimbi bamwawula ne munnamawulire ekyo nakibagamba omuyimbi bwayawukana ne munnamawulire ku bombi awabeera waazikira atatunda nnyo tumalirize ensonga ya UCC nga tumaliriza ensonga ya UCC nze nina ekintu bwe nkirowooza nga kirala manyi obutamanya bwerimbika abakulembeze omanyi bava eno wansi oli naava wano nagenda bwa kansala natuuka nga tamanyi nayingira palamenti era nabeera nga tamanyi nagenda bwa pulezidenti naye ngaobutamanyi yavaana bweno yava eno wansi nga butambula kati bannayuganda abasinga tutambulira mu butamanya ne tuva eno wansi ne tubutuusa ne waggulu kyengezaako okwogera ki kakati olaba bano abasajja ba gavumenti wano twalinawo program eyono omuwala yagenda bweru yali yatandika ssaawa 4 naye emu ku program ezaala wanga wakitegere ne bagisusa ne bagiza kuki ku 5 oyo omukazi yennyini yali akola oyo omukazi yali omunene nnyo atategereka yali akola ku program straka oyo naye yakolanga program ye nga yakiro ng'era bakola ki bagiraba ffe tulaba program zibalometa zitandika ssaawa 4 okitegedde ne tukola ki ne tuziraba so nze bw'ova ino ngamba nti ogenda kukakkanya muyimbi n'oli naawe ne bakusiiga ekifaananyi ekyo naawe n'otandika okulowooza nga bo ove ku mulamwa oba oliko ekiki ekikyamu nze kyendowooza ti bannayuganda wekubanga kukakkanya omuyimbi tosobola mukukakkanya banga indasitule y'omuyimbi we mba njogerako nga ngimanyi wano waliwo omuyimbi bamuyita Adamulwana teyakola vidiyo yalimba batoka kwa barabara ne baalukuba buli wamu rediyo omuyimbi ekisinga omutunda wano fire lutaaya ate obanga amaze ebbanga nga atakola yafa sibwe kiri naye nze nkugamba music we bamugula bw'ogenda ku katale lwakuba oyo akola research oyo anoonyereza research anoonyereza ya mukatanga n'akomaawo naye singa agendako mu supermarket ezo ennene n'alaba tepu ezo ezigula omutwalo bagula kati okukakkanya omuyimbi si kyangu kati ono bw'ava erimu omuluyimbi bamutulira nga agenda eyo nayo si nsonga sinagitwala nga nsonga kubanga ate omuntu asobola okuvaayo n'atwala entebe asobola okweyambisa bino bano byebakola ne bw'ataba muyimbi n'akikuba kubanga bw'oba ogenda obwa pulezidenti oba ogenda kifo kyonna oyina byolaga
nogamba abayimbi babagala tebakyakuba bidongo newemba nga nze nvuddeyo mawa Haruna naye nga nina ensonga entuufu kati ekisaawe tubaterogera ku kisaawe kitunda ebyo byonna mwe byezingira omuntu byayiza ensonga zalina okutunulira siba eggwanga teligenda kutunulira muyimbi nti omuyimbi bamugadde bayagadde mukakkanya atwala entebe zaabwe ffe abamu si we tuli ku kintu ky'eggwanga teggwanga bwe tuba tulitunulira tulitunulire wamu tugambe na bino bye baleeta biyamba ki bituyamba oba bitukosa bwe biba bitukosa tukkiriza tutya obutatukosa ne bw'obeera noga nti bijja tukosa omuyimbi akakkane n'omuyimbi ajja kugwamu amaanyi gwe omuyimbi ku banyimba zo tebajja kujja mu motoka ya Dankani bajjemu CD mbagala basomesa naye agenda okusomesa yenyini tamanyi kyagenda kusomesa yasaana okusomesa ye nyini ate wetagenda omukola ki naye bagenda kumaliriza meeting zigenda kubaza wiiki 2 bagenda kumaliriza meeting nga mugenzemu obuwumbi 17 naye nga mwabakedde ne mugendayo nti baba basomesa mulya keeki na soda onfuna olumu n'obutamufuna naye nga ye President Museveni atudde mu ntebe bamulimba ABC ajja genda okulaba nga ne Fik Fameka ajja amugamba njagala ba president nagamba naye ate bwe nasiba yerabidde ekintu kimu nti omulembe gye bagulowoleza gwavaayo owulira pulogulamu ze batera ku saa 6 ku Facebook esigala streaming live onfuna nze enkeera nyinza obutagiraba nenebaka enkeera bwe nfuna obudde bwange obweddembe nenzira nenkola ki nze mbadde nteesa abantu abakulu abali mu gavumenti UCC n'abagikulembera mwandiyise abantu bwe mubadde mwaga industry nekule ne mugigamba case ne Suuna nti ekiyinza okugatta omulimu gwammwe wa bizinensi yammwe kutuula wansi ne mutuula ne muteesa embeera eno mutambule muti ABC mujja kukola ekituufu abantu kye bakola ki kye beetaaga naye akulira UCC gwa kenyini tolaba TV bakuwulira byagifuddeko entertainment ogitegeera tomanyi muyimbi bayinza n'okubuuza Fik Fameka nga tomumanyi okitegeera naye ng'oyagala ate otereeze ffe abagikola ki abagikolamu so gavumenti ya President Museveni nze ndabanga buli kintu kati omanyi bagamba system volongoto kasawa zino eri mu volongoto edobwankanye wabula nze kyemusabe kiri ekintu kimu nti omuntu bwakaddiwa tumubanja nnyo n'atuula wali ne banne babadde akola nabo ne tumuweerezaako n'ayawula ku njawulo ye naye abaana abamuweerezaako Uganda ejja kunyuma nnyo naye sawa zino sente ziri ku side emu ebyokukola biri ku side emu kati bino byogamba kati wala music industry ye muganda waffe wali kyatugamba loli n'atugamba music industry togenda kusangayo kane yuhamba okitegeera kayine rugaba okitegeera gundi onfuna fa waliyo baana ba kintu bebagamba nti ate abo balina kuba masaka nga batema amatooke naye mubakiriza ate mumaleeta mu kamera kitegeeza bagenda tusumbuwa kasawo zino balwanyi saffe basumbuwa naye nze kyemu ekiri ekintu kimu katonda w'omunaku teyeebaka okitegeera ate era teri azibira mukisa gwa muntu lugenda kukya olunaku olwo nga naffe Uganda etunyumira ngaomuntu alinamu ssente mu tweyanza nnyo tweyanzege bwe tubadde bwe tutyo okitegeera abadde ng'akolima naye ng'ensonga mawanga yeraliikiridde mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next time bye